Olina oliwa LC2 chairman. Onoonya abanakuwabula. Osobola okuwa full figure oba buchaman. Mbaso olobala okumanti kati bali mu kitundu kyange. Ngoba bakuwabula kuki? Ngamba nyirabba wanga bali mu bitundu byange. Okuwabula kuki? Kale bali mu kitundu kyo kale. Bakuwabule kuki? Kungeri jiwayo mulamu. Kungeri amanya ku bifo by'olina ku mubiri gwe byotamanyi manya ga nkusifu. Biba bakuwabula mbi obitegeere. Ebitundu eba. Omukazi ayimirira ku TV. N'ekitundu ky'olina ku mubiri gwe watakimanyi linnya lya nkusifu. Nakikugamba. Bebe kuru bamubuuzaako kuggwe ne Bobi Wine ani asinga olowooza osinga Bobi Wine obugagga. Naga nze kati okimanyi akadde kano osinga Bobi Wine sente. Nkube bukubi simu wano banka ereeta akawumbi. Takimanyangako na mu nsi nti sente si asset. Sente si kya bugagga. Bamubuuze ebyo bugagga kyogamba nkube banka endetere wano akawumbi ka sente oba bubiri. Nayo kadingo wa mwalete sente tulabe. Ngata kiwulyanga nako naye nga tagamba yasoma PCM. Ateka yakomana mu senior 5. Naye gagamba nti sente kya bugagga. Sente tekibangako kya bugagga mu nsi kuba banka egalwa. Sente nezibula. Ekyo bugagga bwaba ranking omuntu omugagga abagagga mu tebabala nko sente babala assets zayina ne bazibala mu sente babala bya bugagga bye. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Matuga Estates Properties natera tukutuusizaako plots ku bei rahisi ddala, ku bei rahisi ddala okuviira ddala ku miliyoni 4. Matuga kasaalirwe tuina estate yaffe empya gye tuguddewo ya miliyoni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weziri, so osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okubanga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku miliyoni 4. Tuina ne estate yaffe nayo ng'eri Matuga kasaalirwe eno nga futi 25 kwana ya miliyoni 6 wabula ng'eno eri ku kkubo ddala evira ddala ku kkubo ddala erive Matuga okudde kasaalirwe, so nayo mujeyune tubeere nga tugibatuusaako. Tusazeewo okubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bei rahisi futi 25 kwana tuinayo ey'emiliyoni 4 ne tubeerawo ne futi 25 kwana ey'emiliyoni 6 kisinzira wa wooyagadde na buwanvu ki bwoba oyagala. Tulina ne estate yaffe empya eri e Matuga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ng'odda Gombe ku luguudo oluva e Matuga okudda Ssemuto. Eno kumpi eri ku kkubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo futi 5 ku 100 ya miliyoni 27. Eno ya kyapa olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo, so mutwe bino tubeere nga tubatuusaako ebyakabi ffe ba Matuga Estates Properties. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Okay, tukwebaza gwe wenna kyatwekumiddeo ku Lubalusewa TV. Kasubire nti muli bulungi yonna gy'osinzira okubanga otugobera ku Lubalusewa TV tubebazaamu ak'ensuso. Jesa mulge manya program songa ku nsonga nate nkomyo ne muganda wange nga bulijjo Muhammad Katabira agenda kubatubuuzaako tusobole okuba nga tweyongerayo so kusenso kulaba nate. Amina se ntonge kuyiseemu. Era nga obimanyi nti nnaku zino obudde babuyita buba bwakinnyika gobe buli kale. So omuntu oba olina okwesabikasabikamu ate okukuuma amawuggwa agali munda. Kati ngaffe abalina ku masavu amatono. Webale kunyuma. Amina naye webale kusiima. Amina. Abatulaba ku Lubalusewa TV mwebale kimukola kya muwendo nnyo temujjanga okwo. Mwebale kuteekamu kadata mukamu akatono. Naye ebirowoozo bye tuwa wano tubiwa mu perspective y'abamawulire. Oba nga naffe bwe tulaba. So si kubanga tulina kyekubiira oba nga tulinako omuntu gwe twagala okunyigiriza nedda. Kyetwogera wano tukyogera nga mu perspective y'amawulire. Kiki olina kyolaye mu comment. Tina kinaye naye omuntu asobola okutwala obinaga ate w'amawulire ng'alinga ng'alaze side. Naye
just tulaba tukubaganya birowoozo kubibaddewo akaddaako nga bannamawulire ffe engeri gye tubirabamu nga nabo bwe bakomentinga ne bawa endowooza yaabwe temulowooza nti mwe mulina endowooza yammwe ate n'emitwe gyammwe ate ffe tuleme kuba na mitwe tugibaazike nga mutulowooleza naffe tumana bye tulowooza naye nga biba tebinyiga abo be tuba twogeddeko wiiki eno weyatandikira tubadde mu Easter Easter netutambulira bulungi Easter Sunday Good Friday netutambulira bulungi Easter Monday omutukuvu n'atuva ku maaso Papa Yohana Paulo Papa Francis nasobola okuba nga atuvudde ku maaso aweereza emyaka 12 wabula agenza okuva mu bulamu bw'ensi eno nga yalina amateeka ge yakyusizzaamu ag'okumuziika bintu bwe bityo keesi gye balina omuziikamu byadde byakyuse byonna keesi buli badde bagiteekanga waggulu nga buli omu agirengera nga yagayenze njagala ndi wansi bona amateeka ganyuma nga gawadde ne bagakola balagala ebatanisa okugagoberera ekyaloza ekiriwo ekibadde kisomooza abantu nti abantu bagamba lwaki buli paapa balonda paapa ng'asukka emyaka 7 balonda abawummudde obwa kalidinaali gye tuyita kadina naye n'emyaka kikulu anti abantu tebaagala abantu banaabalemerako kuba obwa paapa tebuliko gamba nti tekuliko bisanja bakulonda bw'ofa ne balonda omulala tebasobola kulonda omuntu wa myaka 5 abeerawo paka myaka 9 ekanisa eba tegenda mu maaso togali omuntu waba alwala papa abantu bwakola ki bayinza okuba bayo abeesungu abo bakadina bayinza okuddako ensonga lwaki bano mu Uganda kalidinaali Wamala y'omu ku babeera batunuliddwa okulaba nga wangulu ekyobwa paapa era y'omu ku bagenda ne balonda mubabeera wali abantu balindirira kalidinaali Nsubuga wano kalidinaali Wamala kalidinaali Wamala yagendayo y'omu ku babeera ku ba contestant abayinza okubeerako ba alondebwa naye ng'akyala era y'omu ku balonda okulaba ni paapa anaddako ekiranze kinalabyemu katabira nti lwaki balonda egyo emyaka nti ebiseera ebisinga nze kaba bulokola era nze ngamba nnyo abalokola abali eyo nti bona ageni yenna ayinza otuukiriza omuntu okuba nti bona ageni ndi mulokole ayina kuba nga asuka emyaka 7 oba 8 nti azaaliddwa bujja obategera ki kyentegeeza olwo nawuli ayogera nti omwana omuto obeera otyo omulokole olokoka bibi ki by'otannakola ekirala nti nebyosobola okwerekereza bingi ng'oli myaka egyo nebyosobola okusobezaamu biba bitono nti omuntu w'emyaka 8 ekirala tajja kutulimba nti ali mu buliri ng'ate ali mu ndongo weewaawo waliwo abaliyo nga bakisobola naye be batono bebayita bamuzeeyi kijaana oba ontegedde bulungi so omuntu yenna ng'oli eyo omulabi waffe omulungi nti ekirondesa paapa okuba nti ali waggulu naye ekirala kyesitegeera nti omukka guli omuddugavu guba guvuddeyo mweru omuddugavu guba bitebannaba kati ani aguseesaamu olaba kati kyoyina okumanya nga mu kyapa ezo buli omu aba n'omulimu gwe era kyoyina okumanya nti wabeerawo ndowooza akabawero akakemika enzirugavu n'enjeru baga nti tukandaaliriza nnyo abantu naye sooka obategeeze nti meeting gye tulimu ensonga tezinnagguka ng'ayiwako oba yali ya covid ki era byali eyo Roma oli yadduka paapa bamukubye etteke bakoze bitya n'agenda n'ata omukka ki yatowa mukka ki kubaga nti ogubikamba oba olaze nti paapa afudde tokulabako efirimu nayo yali Mr. Bean yaliweziza ekisiruza paapa ne bamulinya omugere naye nga abantu abasinga tebamanyi kigambo paapa gwe paapa okimanyi kyeki paapa anti yakulira abatukuvu bonna paapa kitegeeza ki tugende ku Google olaba paapa abantu abamu bayinza okugamba nti paapa kitiibwa ekiweebwa omuntu akulira enzikiriza y'ekikatoliki mu nsi ate n'amanya nga n'amanya balonda malondi kituufu kati awo kanaye paapa okimanyi nti abantu bali tebakimanyi nti amanya ago bagaba magabe
Ntino Papa Francis sige manyage. Ya. Ayira amanyaga gaveri yita Argentina amanya malala. Neka ne Papa kintu nga kitegeeza father tata. Kaninga womanyi nti Papa baba okitegedde nnyo. Nti Papa abantu abasinga mu lulimi olunansi kono buli tata amuyita Papa mama kani bamukazaako Papa ninga mu bya bulijjo mu luzungu ye father. Kirawo kusoboza okuliwo nti Papa abadde muntu w'abantu wansi ba bulijjo. Abadde tadibuuda. Otadibuuda batya. Ensimbi abadde agimanyi nti ensimbi erina kuyamba abantu. Terina kuba nti naye kati ku myaka ejayinza kudibuuda ki? Mulimu emyaka gy'otuukamu n'ekifo ky'olimu atasobola kudibuuda. Omulala yajja wano mu Uganda ng'olaba akamulu katambulira mu kakiya. Naye nga omanyi sente ezikalimu. Nendabirwamu ne girasi mu yalinga ya bulletproof. Kamono kakiya. Naye nga ali mu girasi. Naye abaagala okujalabya bayinza okujja n'emmotoka nga 15. Ekyo kibeera kirya ane emmotoka 15. Kiki kisoboka. Naye kibeera kuba kulembeze bana ab'ebyobufuzi. No ne security ye wajira bwe yajja mu Uganda. Ani? Papa. Yali yamanyi eryawo mbwaze n'abantu abagenda omukuma. Naye abamukuma baali bangi security gye yasanga mu Uganda. Yika kati ongamba kyanti oli muntu wakatonda ate n'okuumibwa. Naye tebaligere tubalina. Ate bamusajja wa Katonda olwo. Gye bali bamama. Oba ofuuse musajja wansi. Balinayo n'ettanka. Waliwo n'abamu omusumba kasawulya nga agezeemu. Sebo nga ku kyaki nga tekawoneka police post. Njiraba past omusumba Ssennyonga. Kyaki eriko police post naye mabega yona teyaliko. Kakandi ainako police post. Police post ku kanisa. Kani webuuza ate wana kifo ekitukuvu. Ate abamenyi b'amateeka bonna balokole sigenda. So na ekirala Papa bambi aina ebirubira byali ayagala ng'ensi ezirwana ng'abakulembeze abalwana kwanti agenza okuva mu bulamu bw'ensi nga bakyaganya. By the way, Papa yakola ekyafaayo mu nsi yonna nga omukulembeze w'enzikiriza mu nsi yonna yavaayo n'anywegera ebigere bya Kaddugala nenga byonna kyaluubirirwa kukomya lutalo. Yanywegerako ebigere bya Salva Kiir naye nga abalajanyira bakome okulwanagana. Neba ebigere ebiddugavu ebi. Ofundako ebigere ebiddugavu. Ali jugabeka biba neko ati yanywegera loza kukolera isooka wali teyatuuka. Ate kati nga abantu omanyi abasasa Sudani bakula ndoza nga bamayi balimu oburusolosolo. Kayinza n'okusanganga n'okunaaba luba lutalo. Ndoza nabo balinga Luwarabu. Oyina muganda yange okyaza wano Muhammad. Yagamba nti Abawarabu sibanaaba. Bekuba beko perfume. So kati n'aba South Sudan yabo okuna aluyinza okuba lutalo. Naye nga Papa yavaayo n'anywegera ekigere kye kukomya lutalo. Naye nawe lukyaganya. Mukama amusaasire byonna. Tusabe nti nebye baddaala nebyatandikeko byonna. Ebyamusobako. Ekyo sikimanyi engeri gye siri mwanzikiriza eyo. Ngamba. Kuba bagamba olaba ogenda bugenzi wa father ono wa bulijjo n'omwenenyeza n'akusonyiwa. Kitegeeza abamutukuvu. Katolo Papa. Awo nga tuvuddewo. Agenda kuba ku mukono gwa Katonda ogwa Mosh Media etuteekamu ensimbi. Bano nno nga bakola ku bifaananyi. Mosh Media agamba atya. Videography, branding, banners, stickers, posters ne reflectors. Babikolako ba Mosh Media. Batukire ku namba 0761 8244 manya 26 atenga Airtel 0753 136490 ye Mosh Media babenga owatukirira agamba chi Elijah bamuta Sabura Radio Elijah Sabura Radio tukutumira ko nyonyini dala webale emirimu gyonna gy'otusako engalo Salisbury Junior Schools banono nga bakugu mu kubangula abaana baffe balina branches 3 Matugga ekawanda sako ne Kawempe yonna gy'oli gy'osinziira osobola okubanga obeesigisa abaana bo nosobola okubanga babafuwera future ennungi ebo mpeereza ennungi omwana wo n'asomera ddala mu nsoma etegeerekeka balina boarding section nungi nnyo nnyini ddala abaana balya bulungi abasomesa bali well qualified bayina ebyokuzanyisa by'abaana bayina tafu abaana kusanyira akapiira sawe businze okukyaka ennyo mu Uganda bwekiri kitambula bulungi nnyo nnyo sawe kikolerere baana ba netball we bali abawala
Ekirasanisi kyeyina abaana bali basoma computer okuva ku P1 balya bulungi basula bulungi ab'ebisulo ate babatambuza n'okuva ewaka ne bajja kusomera n'okuva kusomera okuddeeka byonna shuttles wezire zibatambuza ate nga nnungi nnyo nnyini ddala. Ekirala sanise kyeyayongeddeko abaana batandise okuyiga music tuke waka era abaana ewaka mbagulye zi keyboard zi guitar bass guitar solo bagulye jazz abaana batandise okuba ebyuma ebivuga babikubira ddala omwana abenga tamanyi byakusoma byokka wabula nebino ebintu by'omumutwe. Tukirya director ku namba y'essimu 0704643966 0704643966 aba MTN ojja kuyita ku 0774 643966 director Chito Muhammad Kabuye mukubireko osobola okubanga akusalirako oyinza okuba oli eyo weetaaga basare tukiriyo director Chito Muhammad Kabuye yajja okubanga atakukwasaganyiza buli kimu nga bwe kinotambula. Edi yawe yavuddeyo n'akuba akayimba tonnakawulira wekali kagamba mbumbu bantu bakufaako kati tetunategeera bulungi oba yabadde adda mu bafuudu soja oba yabadde ayogerekera eri nga alina gwagamba yalwana mu nsiko n'agamba olimba luli mu lunoonyeeko lwa Edi yawe. In fact kakagundi kabadde mu studio yadde studio session ng'akyali mukulu kola nga ajaliyo e Canada Canada domain music jasibukeyo nayo kugambye yakubya akayimba nga kali awo kagamba mbu abantu bafa bakuliraana bakukola katukitegeera abaliraana principal oba abaliraana nakugamba wano juzi nti Edi yawe is a political failure. Edi yawe mu byobufuzi gwe bagamba nti yalemererwa era yakona. Kati omuntu eyakona tayinza kuba abantu bakyalina ssuubi mu byabufuzi kuba wasuubi. Ekintu gwoba wakigezaako ne kigaana tosobola kuvaayo kugamba muntu ngeri yakikolamu nga gwe engeri zonna ze wakigezaako kikola walemererwa. Singa progressinga mu kintu ky'oba oliko awo oba osobola okulaga omuntu omulala ekkubo. Naye Edi yawe mu byobufuzi yakona yalemererwa. Kati kikyayinza okugamba abantu. Era alinganga ndooza muganda we. Chairman Nyanzi. Chairman Nyanzi ye oba naye yangamba oba yalemererwa bulemererwa oba naye yakona. Chairman Nyanzi abuza kunga enfaayo kunga takyalina byakunga mu nsi. Kunga olemererwa kukunga ba munju. Waliwo nalimanja yimba akayimba mbu omuntu asobola okulokola ensi ate ab'enju ye ne basobwa eggulu. Gwalakisoboka noyagala okugenda obunyisa enjiri ebweru ng'ewuwo aje. Olaba Katonda agamba nze ndi Muyisiraamu naye Katonda akugamba nti bw'obeera ng'owuli oyagala kugaba sooka osanyusa abo mu nnyumba yo. Singa ogeza n'osanyusa ab'ebweru n'obaganyulwa n'obawa Katonda tasobola kukusiima ng'abewaka mu nju yo bakaaba. Ab'ewuwo tebalya famire yo bali bubi muganda wali awo talina mulimu nenga gwoza bana ate mbadde emirimu esente oli mu bbalo dugaza mmeeza bana abantu abagaba nnyo sente yanyola be ku famire zaabwe yanyola be ku bantu baabwe anga kyo kigamye nti kizibu era abantu abasinga bamasa sente abewaabwe bali bubi naye awo oba tolina mpeera gy'ofunyemu mu maaso ga Katonda. Ekirala mbeera nnyo ne bamikwano gyange abasobodde okubanga bafuna kasimbi nga Mukama abasituddeko ku ddaala neki kiva ku kyokuba nti buli muntu asitukamuko mu ddaala oba mu financial n'abanga aliko waggulu. Bakimpulya nnyo ng'agamba nti ne baganda bange tebakyambuuza bagamba mbu mbaloga anti bwe buuta obuli mu bantu buli muntu ku nsi eno Katonda waba asazeewo kusitula mu famire asooka n'asitulamu omuntu omu obijjawo asitule ku balala mbijjawa gwe famire zonna z'olaba bonna basituse busitusi oba muntu mulumu yasitula abalala. Okimanyi nti singa obeera mu famire nga gweka gwayina ekumenya nnyo kwa maaso gonna gabagenda kubeera ku ggwe onaakuba onayagala fiizi oli ayagala kyakulya oli oba mufumbo onaakoze eki ani kati kyekyo obuzibu bw'obeerako naye
Katonda akusitula mu family osobola okuba engeri yoyambalako abalala mwenna musobola okwesitula naye obuzibu obuliwo nti ate abantu abamu balemererwa okulaba nti Katonda alina muntu mu family gwasitudde ne bamwebaza ekyo funa tusobola okutuuka waggulu ate bo ne baagala kumukkakanya bwe obuzibu bubeerawo kati amaanyi g'oteeka mu kukkakanya oli lwaki togakozesa nawe okusobola okusitukayo okutuuka wootuusa si kye kino kyendaba kati mba nabaagala okukkakanya Bobi Wine ate nga tekisoboka Katonda waba alonze omuntu okimanyi nti mu music industry eno abayimbi nibo banaakola batya Katonda yasitulamu omuntu ogwo teri muntu amulala agenda kumwinkana yadde okumutuukako mu kwota nga bwali naye kati obuzibu buliwo nti ate abamu ku bayimbi wadde ate ba Luganda bo balowooza nti basobola okusituka olw'okuba Katonda alina omuntu gwe yajjayo balowooza nti era asobola okusitulayo omuntu omulala tekisoboka ekyo tekiriiyo so balina kulaba ngeri ki gye basobola kutambula naye okutuusa ye kyaluubirira okutuusa wala embi abaliyo nga baagala kulwana Bobi Wine nawe ogenza okimbuuzira ng'okimanyi Jesu yagadde kulaba bulabi ndowooza yange eri eti naye nga nawe okimanyi nti gye bali bangi era bonna ndowooza abayimbi nga 7 ku 100 omanyi gavumenti eno bweraba omuntu asituse esooka neenoonyereza avuddewa era zaatya kati Kyagulanyi Besigye yasituka ng'avudde mu magye ate ng'ali mu bayivu nesooka neekwata ab'amagye neekwata n'abayivu be bano betulaba kati ababadde ab'amasuuti nga bajja ne babazanyira ku bwongo ne mulowooza nti kyemulubulirira kye baliko naye nga te bagendeyo baddamu kulya musimbi kati Kyagulanyi n'asituka nti avudde mu ghetto ate nga muyimbi kati gavumenti era Kyagulanyi yagamba nti parliament eganye okujja mu ghetto kati ghetto kerumbe parliament kati gavumenti nesituka neitwala mu ghetto era olaba General Damulira ba RDC Shafiki bakiridde kati gavumenti kutandika okukola abawo bafulufiga babuchamani naye nga buchamani ne fulufiga bantudde wani igwe osobola okuba ne ka meeting noyita buchamani ne fulufiga kati kangeze igwe singa oba olina kangeze oli wa LC2 osobola okugamba nti omuwi waabwe nga nguwamagezi ye buchamani oba yafulufiga mbuuza bubuuza olina oli wa LC2 chairman onoonya abanaakuwabula osobola okuwa fulufiga oba buchamani mba nsobola obbaala okuba nti kati bali mu kitundu kyange ng'oba bakukuwabula ku ki ngamba nnyina bba wange bali mu bitundu byange okuwabula ku ki kale bali mu kitundu kyo kale bakuwabule ku ki ku ngeri gye bayo omulamu ku ngeri amannya ku bifo by'olina ku mubiri gwe by'otamanyi mannya ga nkusifu bye bakuwabulamu byo obitegeere ebitundu ebyo omukazi ayimirira ku TV n'ekitundu ky'olina ku mubiri gwe watakimanyi linnya lya nkusifu nakikugamba kati mpozi ng'olina akabiina ko kewataddewo akagenda okusomesa ku bantu ku bifo bye balina amannya gabadde tebamanyi ku bifo bye balina ku mubiri awo osobola omulonda naye ku bifo ebigamba nti ebingatwala eggwanga mu maaso n'okuzimba abavubuka ne bannansi tosobola kumulonda si byakulabirako birungi eri bantu kati ng'ogamba omwana nti otegeeza olukiiko nti abange nga chairman wa LC2 n'abamyuka bange baabano asooka ye fulufiga sooka obuuze ku bantu mu bigambo 4 ayogereramu ebigambo by'enkusifunga 6 ekisoboka fulufiga alumba amulumbye gwe ennumba etya ogamba naye fulufiga ebigambo by'okozesa nga si birungamu awo asobola okukuvuma obulimi nogamba awo wenyini so kati kyebadde gamba nti Katonda asitula omuntu mu kifo kyalimu namulaba ne gyavudde so kati gavumenti yapanikinga okulaba nga Kyagulanyi avudde mu bayimbi ate nga avudde mu ghetto kati nejja mu ghetto nga yerowooza Katonda ayinza okusitulayo omuntu omulala wansi eno ayina atufuukira ekizibu Bobi Wine ne bawera aba
olaba omwa abasuza bakukunadde olosinga akolayo okuna naye nga abasuza bakunadde n'okwebika bebika kati osobola kulonda figa nti mumyuka nti muwabuzibu nongamba mbu ekiro weebika ekiro bate weebika obate weebika bukyamaani nze kinatiira nalaba Ronald Mayinja nga akiridde mbubageto nga anywa enjaga Mayinja yennyini alabika ng'omunywi kati atayongereko omusokoto leka naawe ono Afrika wange oyo muntu gwe nakalaba mu nsi muno bakita kiti ng'ekiti mu mbazzi bagaba baki oli yeefuula yang'ambu Ronald Mayinja akyuka kalimi kasaawa ate kayinza n'okuba kodi kalimo tekamala gakyukakyuka naye Mayinja bulutema lwaliiso era singa omuntu yali atera okubulaabula bulutema lwaliiso genda okulaba abadde wano alikyemwagalako ayina obwongo akyusa mangu oluyimba muzeeyi akalulu dakika 2 abantu bantumye ebintu bizeemu yasooka nayimba bizeemu agamba ye olwabwe ate gamba ati akalulukako muzeeyi ate ogunda ate baaganye abantu baaganye noga bannange ate ogenda okulaba nga yambadde akakofiira kalinga kabbo ku mutwe Mayinja yagenda mu NUP ne bamuwa enkofiira naye Kyagulanyi oyo naye yeetaaga okunoonyerezaako ne bamuwa enkofiira ng'emutuwa okuddako nga agenza okugamba nti akalulukako muzeeyi akomyewo mbu ate ano alokose Kyagulanyi ate agenda okumuwa akakofiira ate nga kalinga kibbo nga bwamwanju eri abantu mwamusonyiye mu musonyiwe nagamba nze tewasobya nze wasobya abantu nze sobola kusonyiwa abantu mumusonyiye nti ate bagenda okumusonyiwa ate agenda okuvaayo enkeera ate ng'akoze ekibiina musoma bakita fuupu Mayinja yakolako ekibiina nga bakita fuupu yakigwa ekiti nze simanyi mbu naye mbw ayagala kutaba Luganda wakati wa opposition ne gavumenti awo wennyini nga tukyali musical edi yawe twalabyeko principal Bobby Wine King Sir ne Pademan ne Nubian nga bali mu studio bagenze kufuma by the way omuntu gwendwawo okulaba nga afulumye music wa buli dakiika bamuyita Pademan ba producer Pademan tamala gafulumya music ja anyhow ndoza mbayimbi alinga bulaba Juliana Juliana tata nyimba naye bwaleeta oluyimba muganda nga lukuyingira lejo badde ne kasita nezisensera nalabye Pademan nga wow waliwo kye bali mu kufumba owandowooza kiku Bobby Wine Nubian omeka tuwana ba Bobby Wine wantaba Kyagulanyi Bobby Wine bad Bobby Wine yayingidde studio ne Nubian as usual baba babiri nagatako ne King Size akati akutta akati Baza TikTok Facebook zivuma yakida yakutta akati nzoka nengulula nengawa naye CEO naye ovumoto omutunga tomulaba nako jasinga kigambo bugambo kibataddeyo omunawo olwayo ndowoozayo naye omuntu nalyoka akuyingira naye nga ekifumbibwa kiyinza okuba kyamaanyi omanyi olaba bagita limelight ndoza mu butaala nalabe Bobby Wine ngaga nti yage music talks music talks emifasi kanda bikugundiye wani nti omuziki kagwogere aba basigadde bakoli batya yakiwandiise naye Bobby Wine muyiye ye katusubire nti waliwo ekyamanyi kigenda okubanga kifumbibwa yagambye kigenda okuvaayo yagambye when words fail music speaks kasita twogera ebigambo abantu nebeefula abatabiwulira kati music kabategeezerwa mpaka Nubian King Sir Pademan
kali Padman naye agenda kuyimba ba ati yagenda chikuba producing ana yayimba ku Christmas y'omwaka guno kali Padman naye ayina line za sudde tomanya minzo okufuluma nga naye ayina Padman tajogerwa mu mayebe bwa atandika okusumulula muzibu so neka tusubire nti music yagenda kuba katusubire nti oluyimba lugenda kuba revolutionary song ne obuyimba kuna King Sir oluyimba lonna teruliyo yagwe gumundo ndozo ogenda okuba ogusoose okuyimba ko oluyimba awamu katusubire nti kijja kuba ngera mukulu yagambye nti katusubire nti ebigambo bwe badde biremereddwa nti music anasenserawo abantu bawulirenga luli ku mutima manyole yo yayimba nti abamu tebamatira naye nga tebamala kweggalya ne bawuliriza ennyimba ze kali abantu abamu okimanyi nti abantu abamu bayimiridde olwaki agulanyira bali ku gavumenti principal kumanya bambi ayimba nade si oluyimba lwagunira nalwerabira dda bana balukomeza olwa papa olayimbira papa nesobera yabakola n'abagengudde muzikole papa gye ne bazikola tolaba kainoza omusajja kuvaddanga eriso ly'ejjiji naye kyenjagala okugamba abantu abamu okimanyi abantu abasinga wano bannabyabufuzi bannakatemba abayimbi bayimiriddewo ku Bobi Wine naye nga ate nga bonna bakimanyi so sigamba nti tebakimanyi Bobi Wine banji mu gavumenti ne bawadde emirimu abayimbi bannakatemba kali kankubuuze okimanyi nti billions and billions of money zifulumi nga zigenda mu ghetto ne ziweebwa General Damulira lwakyagulanya true that okimanyi nti bakathani kusaasira ba Buchaman ba Furufiga bonna bali alwakyagulanya singa avaawo emirimu gyagiwe Calvin Kayanja bonna okimanyi bannabyabufuzi abasinga mu NRM bayimiriddewo lwakyagulanya nga watayogera ku Kyagulanyi omulimu waba tewali ate nga wakyogerako esente afuna bonna babadde ku lusege lwa Kyagulanyi abavuddeyo ne bagenda bonna balidde ku lwa Kyagulanyi ne bavaayo ekyo kyokka kale bavayo bagambe esente zendiddeko by the way quote me well akantu kano kakayisonyiza okkerabye bwe nalabye nga alien skin atravelinga bagenze umulako nedda agenze Kenya kukola kumulongo kusasome kano kange bannange kati muno temuli mu malwaliro ati njagala okuyisaawo nti bwe tuba tuli nti nejjinja bwe likubako olinnya n'ogenda e Nairobi bakulongoza abantu kye boogerako nti muno temuli malwaliro mutandiko kikonsidaringako bannaaye kubanga bwe tunaabeera nga abantu bennyini abawagira ekintu nti kiri oke nga bafunamu akalwadde lwadde ate badduka bweru mutandika okwetereeza baira olaba kuba tubanga muno tetulinamu wadde abalongoosa kati abaana basomera ki Makerere abaana basomera ki ku mubbi twalaba wano ffenna akantu nga kagundi nga kagamba kagwana akavidiyo kali ku TikTok ng'oli agamba naye ng'abaana basomye sayansi nga tufulumiza badokita nga tufulumiza bannasayansi naye yadde empeke ya panado tebasobola yadde gitabula kati ebya sayansi betuteekamu sente ne gavumenti beteekamu sente bituyamba ki kati abantu abajajjata gavumenti nga bwekoze n'okubeera nga sigida okukulongoosa sigida ogenda agakaani ne maama gwe bagenda olongoosa sigida nga agenda adigida budigizi okay anigambye mwana abatugobera ku Lubalusewa TV ndine Katabira Muhammad munamawulire Twitter mu bino nabiri ebyatambudde mu gwanga tuwandowooza za fena osobola okutuwa eyo mu comment section so okubanga ate tukola ki tuzibulira abantu tudde wali katono nnyo mu mazuukira ga Yesu Kristo endongo yavuze King Sir yabadde wawe badde bamuganira ku stage boba yabadde kalenda yadde kalenda nauli deno yavuddeyo neyewera naga DPC enda kwambula bana ka ekisoka mu byonna temutuse tugoba mu sauna ekisoka mu byonna kino wadamba izo batakyagala kiwulira nenga King Saha yawasako ku muwala wa General Salim Sale era mwinamu omwana with proof King Saha yawasako muwala wa General Salim Sale ne bamani namuzaalamu oba omwana oba babiri simanyi nenga kyemmanyi simanyi tebabeera bonna simanyi baba yawukana oba buli omu asanga munne gyali ekyo kisimanyi
Nekimanyi kyemanyi ba yamwagalako yana muzalamu omwana. Mwana wa Jeno Kisooka. Ekyokubiri nti wano tewali omuntu asobola kusiba King Saha. Tekisoboka. Olw'ensonga eyo gye nkugambye. Baba sibye. King Saha tasobola kulinnya mu kkomera. Asobola okubeera nga ali ku opposition. Era nga ali kwala ali n'ebyakola byonna. Naye nga tebasobola ekita omanyi kibayita akafansonyi. Kati Sale tasobola kukkiriza kulaba mutabani we nga ali mu kkomera. Ng'omwana we wamutakula kuwa taata omwami wange. Ekyo kisoboka. Kati buli muntu yenna mbagamba buli muntu yenna ali mu gavumenti eno. Ng'olumba King Saha ng'omuyimbi banga omuntu mulumbe empola. Wadde ali ku opposition. Bw'oba omanyi toweza gali mayinja. Bw'oba omanyi amayinja go tegenkana ka Genosale. Tomulumala gamulumba. Asobola okuba nga ali ku opposition. Omanyi kitonde ekisajja kyalagawala. Ate omwana omuwala nga yayagadde. Nengo yasobola oziteekaawo n'atambula buswa. Omuwala? Omuwala nga yakwagadde. Olaba omwana asobola okuba wa myaka 13. Nayagala omusajja wa myaka 2. Omusajja ne bamusiba omwana n'agamba nze ngenda kwetta n'agamba maama we. Ate mulenzi wange ngenda kwetta. Ate buli awo n'akikola. Kati omukazi nga yayagadde. So abantu abeyimba mu King Saha. King Saha asobola okukuba essimu emu n'obutakuba ssimu biragiro ne bijja buzi. Bagamba oyo amukutteko mumuleke. Kiza DPC. Yayogedde teyakyogedde nti yabadde atiisatiisa butiisatiisa. Yabadde akitegeeza. Ozi DPC abadde tannafuna kakoola kale. Leka naawe oba bakyanaye bagundi. Oyina kusooka kuweza wano walina okusooka ne wazitowa. Ekibegabiga kikyawewuka ate oyagala kuzitoya kitogi. Yabanna. Ekibegabiga kikyawewuka ate oyagala kuzitoya kitogi. So kati King Saha byayogera byonna nze ngamba abantu abali mu gavumenti n'ab'ebyokwerinda. King Saha mumulabe ng'omuntu ali ku opposition naye ng'omuntu atamegebwa. Bw'oba mulumbe nga werekeramu. Sooka ofune ku oda okuva mbakamaabo. Ne gwe oba yalina by'oyagala okuyisaawo wano wansi. Mulumbe ng'okimanyi nti bisobola okuyamba nti asobola okwogerako ne Genosale ye President Museveni. Kali gwe DPC tosobola okubira President Museveni. DPC alapisa kubira bukubizi simu ne weeyonoonera. Kati ate General Sale. Kyekyangaana okuyingira amazi. Ebintu bya order. Muntandikira ku private. Private bangamba. Okusoma kwange. Bangamba mbu mu majembo oba private. Mbu osobola okukya ku makyanga n'omukono kyasobola kugusitula. Lwaki? Ante buli akuyitako. Antoina wuno oyita muntu. Ndi anakuyitako n'ogera. Mune bakubera. Bulakuta. Bonna abajja nga bali waggulu. Ate mbuteeka mu buli muntu akuli waggulu. Bakuyita kola kikufunga oba kufunga oba kwekunu. Piga saluti. Oyina okuba saluti. Ye n'omala otajukuba. Basobola okubiringisa mu bitabo ebiri awo. Omukulu yagiri yabuuza uyo ni nani uyo. Tamani allow me repeat hapo ye bado zafungia mimi. Ebitibwa biri mu majaawo. Biringange ebiri ku kasozi akamu wali eri. Nkai waliwo abali akasozi awo abaagala ebitibwa okufa obufi. Kasozi. Sijja genda nja kugamba nga tuvudde ku mpewo. Okay. Naye mu majje baagala ebitibwa okufa obufi. Okay. Ebivulu byatambudde bulungi. Muyimbi kigwola be yakusingidde okuba ebivulu ebingi. Ng'olwamu obuddabala abamulanga. Byanjawulo. Mulimu okuba ebivulu ebingi naye nga lwakuba wa mitwalo 10. Nambiramu nakubye ebivulu 4 nga buli kivulu kya milioni 7. Nebwe okumanya nga sente naye olaba. Naye abayimbi bano batulekemu. Okimanyi nti kamiliyoni yakomyewo Uganda kuba bivulu. Omulwadde omu yazza kuba ebivulu ebya Easter amaladdeyo mbumuyi. Agera kudate. Nalabinga abagambi nti yazzeeyo. Noli. Dokita Kamili. Sinna kiraba. Nalabinga abagambi mbu yazzeeyo. Yazze kuba bivulu bya Easter. Sebo yabuukinga ali eri. Idase. Dr. Jose Kamilioni. Roza che kyamukomezaawo ku Easter.
kuba bivulu seba okuva mu America milioni zo zibanga meka 2.5 okola ki okugenda okudde fana ate mutulekesemu alinya kizungirizi ate ozere meko genda eya tiketi eya tiketi ya sente meka yole 2 mwezi okugenda n'okudda kati omuntu agenda okusubula mu America yetagisa sente meka onasubula de ebintu bya bei onasubula ebintu bya buumbi busatu naye aje kati kankubuuzeeko nina mikwano gyange bannamawulire babiri bensobola okuwirako gundi waliwo yali mukama wange bamwita Robert Nestor Kayongo ali mu America waliwo ne Carlton Scovia nakamya naye ali mu America kati kyoga bakozesa milioni 25 genda mu America aja babateeka mutisi okola ki omuntu kaba muteka mutisi tamanyi kikitambula ye bamwa buyigundi tebiriyo naawe tebiriyo okanyi ekintu ekitosobola okungamba after mu comment section ogenda mu America n'okudda ticket ya sente meka kyosobola okungamba waliwo air ticket bintu nayo tibisobola kuba bubiri kagambe kino kyosobola okungamba nti okufuna visa ya America ne sente ze ya ticket ya bei nda tukyalina obudde wano gugolinga olina gogo tekebera teka munti air ticket ya America namoma onti ya sente meka giteke mwola kanjikuteremu waneno ate nogamba mbusima twavudde ku mpewo nga tewaliwo bigenzi nga tuterezeza abantu ku nsonga ya America Uganda to America igama meka tinaba kumpa sente waneno yaziko ojja kutujana zikyusa mu dola tebajja kutuferaafera wano nga batugamba sente nyingi nga tulina Google zaffe Google emanyi otamiiramu ovuba entebe okugenda e Boston tekavuddewo bannange abaleba Lubalusawa TV ngono bwanoonye ekyo mwe bali kuba nti mutugoberera tukyali ku mbeera ezitambula mu ggwanga ne musuze bweru programu soka kusonga ajisa mu bimanya tulina Katabira Muhammad onako lwaleero tugenda kuba tuvaakaawo waliwo eno ngamba eya tiketi ya $600 27 fuva entebe okutuuka e New York mpulira anji ndi bujosuri ndi wano ku interview jeno ku summit endala omanyi nze mba njagala nnyo nkubuulire bulungi nnyo eyo yiyo kisinzira na nnyonyi ki gy'okozesezza eno bagiyita KLM ya $892 eya tiketi okuva wano okutuuka mu New York $892 $892 emiliyoni lafe tugambe kale miliyoni nga 2.9 oba miliyoni 3 eya tiketi kale bakugamba miliyoni 25 bazijjawa abantu baleme kubeperegesinga konti abagenze mu America mbuba kukyama kyamaanyi nnyo nze njagala abantu mu comment Bebe Kulu yaberera omwavu Bebe Kulu yakafuna obugaga ku Kyagulanyi ate Bebe Kulu alina okwebaza nnyo Kyagulanyi nnyo kwa yamuyambye okubeerako n'akantu ne ka property mu nsi Bebe Kulu yapange ebbanga lyamaze abadde alina ennyumba gye yeeperegesingirangamu ebbanga ennyumba eri eyo kiwaatule ennyumba yamunyiza kumita mutabani wange mutabani wa senga wange yamuzaala era nga bamuta takwasijja mbadde nda mwogera erinnya mbadde nfudde bannange mbadde nfudde so kati we yateeka studio ennyumba bbanga yonna yalinga pangisa nga ge makaagi kati olwaki Kyagulanyi okujja mu byobufuzi
Bebe Cool na government nemuwa sente mbwalwane Kyagulanyi kitasoboka kwe kuzumba obuyumba bwa apartment bwayina nava mugali amakana ateka mu studio japangisa lwakuba yali azibanga nazagamba abantu mbu yagigula Bebe Cool ebbanga wona abadde mupangisa kati Bebe Cool yabeerera omwavu mu music nga ye neolaba reasoning y'omuntu eno Bebe Cool bamubuuzaako nti gwe mu music industry ofunyeemu ki n'agamba nze obwangu bwange bwonna bamubuuza investments z'oyina n'agamba nze I invest in music kasita nkola oluyimba nenkola video nga kiwedde nga talina bya bugagga mu nsi interview ndoza musobola okugenda ne muginoonyaako yali ku NTV Fada nakazibwe ng'akyaliyo nga talina kya bugagga mu nsi ndoza kati Bebe Cool yabeerera omwavu Zuwena nga azaalira mu America n'okudda mu bwavu bwa Bebe Cool kati munga ateekako milioni 2 munja Zuwena agenda azaaladde gubwavu obupimoti mbupima ku ndowooza ya muntu Bebe Cool negwe yasimanyi era gavumenti oba kuwa Bebe Cool sente bayakijjawa Bebe Cool bamubuuzaako kuggwe ne Bobi Wine ani asinga olowooza osinga Bobi Wine obugagga naga nze kati okimanyi akadde kano nsinga Bobi Wine sente nkube bukubi simu wano banka ereeta akawumbi takimanyangako na mu nsi nti sente si asset sente si kya bugagga bamubuuze ebyobugagga tugamba nkube banka endetere wano akawumbi ka sente oba bubiri nayo kadingo wamwalete sente tulabe nga takiwulyanga nako naye nga tagamba yasoma PCM ateka yakomana mu senior 5 naye ng'agamba nti sente kya bugagga sente tekibangako kya bugagga mu nsi kuba banka eggalwa sente ne zibula ekyobugagga bwabarankinga omuntu omugagga abagagga mu nsi tebabalanko nku sente babala assets zayina ne bazibala mu sente babala bya bugagga bye ayina ettaka ayina amayumba ayina ziwooteri ayina ki ebyo olaba babala mu bagagga babala mu era bagamba tebatekayo mu byobugagga byayina ayina account mu bank ayina bilioni 10 babala bya bugagga birala so kati agamba mbusimanga kugenda mu America mbusimanga eya ticket ya bei just nti okuyitawo okukuwa ticket okugenda ko visa okugenda mu America wabera kuleteri ya wabera obuzibu bw'amaanyi just babagala kulaba ku bank statement zo bya bugagga kibyoyina account zo badde zitambula zitya obutagenda mu gwanga lyabwe kulemerayo singo balaganga ebyonfuna byo wano bibadde bisava abo bamanya iyo tugenda agenda alambule ajja kudda tasobola kuleka bintu bya bugagga bino byonna wano n'agenda nalemerera so checho abantu baleke kubalimba mbogena mu America kiba kya bei okay Eddie Kenzo yavuddeyo nakola video ya amazima n'agomtima video eyo yakiraddemu ensimbi nalabye kamera zino ngezi kwata film nala zino Bumblebee ye Bumblebee zino film za bino ebyuma Transformers sima muri Bumblebee sema muri birobot nga birwanagana nalaba kamera ziri ezijja bwe zijja bwe tukumoroka nagira besebe wakenzo ngiri ku lusozi eti naye kali yo video reflecting ne kamera ziwalabye video teyanyumi amposa ne quality bwobola quality y'ekifaananyi kifaanagana nga olaba filimu oba ndaba achala abeero alinga nge yabadde ayimba gundi nyimba z'ettendo arakazo watukoze ekigambo banna kuyisa mu editor ani president wa federation ngamba gundi editor ani yakoze video director yabadani Kim XP wana abantu abali mundu za Kim XP ajja live waliwo Sasha Vibes ani yikoze atete yabadono gundi akoze naku zino video zinyirire nnyo ani azikolina ono mwana omulenzi abadde akola zino ezaba Rema ne Lutalo nenga nze simaye editor simaye director chichi abadde abala naye concept siri nnyo wa music naye otundi owulira oluyimba ne concept gy'owulira muli nekyola abakongo live byanjawulo
tugaba n'abakyala ababadde mbadde nga abakola yete okimanyi ojjuke oluyimba lwa misa kisemakula tulina oluyimba lwa misa kisemakula kankutendereze ssebo omutonzi ali waggulu ne bino njawulo ki naye nga ye president wa federation tasobola kugamba ne director nzi concept yange yandibadde bweti kamera tezirina makulu bwongo bwe makulu oyo yange nti oluyimba erubanga walwogi walujja lubako emizimu gye lutambulirako kati Azizi Kasujjale akolima bale saagala nnyo saagala nnyo kwogerako kwa Azizi Azizi namulaba mu kamera ndaba ennaku emuliko nedde kisooka simanyi oba byali mu contract byayogera naye ye oluyimba kisooka yalutunda ne bakola n'endagaano nti ndutunze lwakuba yendoza simanyi oba nga wengambe kiba kyali mu contract nti mu luyimba olwo teekamu Azizi the writer nange mbeko kenfuna nti okuwulira mulimba lwa Kezo nga taddeko nti Azizi yaluwandiise naye asobola okufunayo abantu abajja nekyayite kijira nkulanga omutima Azizi the writer sebo president wa federation mbeere nga mumuwandikira na muwandikizi bayitaye nga tuvuddeawo nalabye nga basabula writerwo ononi gogamba we makindye bawandiise ayina omusajja gwe ani muyimbi gwe yali akola ayimba naye ayina omuyimbi gwe badde bayingo bakola naye gwe bakola bakita dduwo yaki bakola badi balina ekibiina nga bayimba babiri balina oluyimba lwe bakola nga lwamaanyi nnyo ne lukuba nnyo Frank Lion soko jombo ne lukuba nnyo luyimba kino lwemanyi lwakuba nnyo nga balwa yali collaboration lw'abakazi lwe yawandiika ye kenyini yaluyimba Frank Lion kutumirako nnyo nnyini ddala best writer wange nalabye nga bamuyisaamu eggaali n'agamba nti omulubu gw'ensimbi gw'ayina Frank Lion tayogerwako poza ekirala abayimbi bane tubeeremu nalabye King Saa akoze eggaali eri solid King Saa ngerimu bana luli abadde atambula n'abantu nga basatu bana naye ndaba kati alina solid gaali abayimbi twafiirwa radio mu bintu ebitategeereka abayimbi amagaali ago n'ekirala okulumalumba entalo ng'ate gwe omuyimbi gw'ogenda olwane kibi Frank Lion akoze Frank Lion best writer tebayinza mukwatako awemba kindi oluyimba olumaze tuluveeko olwa Kenzo oli bibye nze music wa Kenzo alina gyankwatirako just njogerako bugezi video teyabadde nze nga nze saajagadde babadde nga abayimba oluyimba lwa Katonda balinga abali mu ggulu naye nga ate mukwano ate wayataddemu sente mmeka yamanyi okay Paraso ne Nobati generation promoter ono weddibu siyo gwe bawujja erinyo livaamu bafaki bafaki nawudde nti MTN yamye Paraso gundi sponsorship Nobati nasanyuka nnyo yabadde alina concert gyagenda okukola Paraso togimanya eriyo sanyu adde sinnagimanya yaddi esho eriyo ddi esho lonki igenda kubeerawo dugogo naye olaba abayimbi wano bonna mu ggwanga kyebandisoose okusooka okuboyikootinga ze telecom companies line zonna basooka bazisibira ekikookolo lwa nsonga ki kampuni z'amasimu zino zibbye nnyo abayimbi ku kintu kya Caller Tunes abantu okwabe zandibadde zisobola okuddiza abayimbi kubawa sponsorships zino nga bagenda okukola launches ezo ez'ennyimba zaabwe omuyimbi gwe nalabako ku contracts zino ez'ennyimba zino okimanyi nti omuyimbi afunako 15% buli kakadde ka telecom company kekuŋŋaanya omuyimbi bamuwako $15,000 $15,000 naye nga yo kyekoze ku bukozi kukwata luyimba lw'omaliriza n'oteeka mu byuma byayo oli nga bw'okuba essimu oli aluwulira nenga baba lujjako bibiri abaluwa nga telecom alukaaga
Mwine buli mwezi lukaaga ndowooza. Naye buli kakadde ke bakunganya munyumba mu mwaka emitwalo 15. Musimanga emitwalo 40% simayanga ya company. Simayanga 20% simayanga ya government musolo. Simayanga biki omuyimbi gafuna ke emitwalo 15. Alenga n'okufuna emitwalo 15 ejo. Tebayina system nambulu kufuiraga tukunganyiza sente zino bwezi. Au system gye bayogeranga kawo musimu za fair na kiteziva. Teriyo erinyanga wala bino simayanga biki. Bana abacha abakwatisa copyright. Bebani. Oba company bakita bati ye. Anti kye kibadde ngamba kibadde babanja sente. Aha. Era nakyo kijjeno ne kisoka kifuza amabaala. Ne batwala ebyuma by'abantu mu mabaala nga bagamba ennyimba mu tulage license gye muina gye twabawa. Ne basasula sente. Omuyimbi ne emyaka 10 ne giggwako. Ne bamusindika ye emitwalo 2. Ninga babadde bafuza n'okuteekesa copyright mu nkola. So kati MTN bayamye Palaso. Abayimbi nabo bayige. Kyenasima ku Alien. Alien yagamba company ezo ez'amasimu temugeza ne mukwata oluyimba lwange ne mubiteeka mu bintu byammwe ebyo. Saagala. Era kendi uli omuntu ng'akuba awantu nga oluyimba lwange luvuga ngenda kuba wawaabira. Ne bazijjayo. Abayimbi kye balina okukola. Company we zijja okuva luwinga abayimbi. Omuyimbi okimanya oluyimba lumu lusobola okumalawo ekitono nnyo milioni 10. Audio ne video nga te ya layisi. Abantu bakola video ya milioni 3. Video music video. Kali ngokwata oluyimba gongo omuyimbi omwa buswazi. So kati Palaso kina kuchinga oluyimba ki. Ngaba dashi. Agala chinga 20 years, 30 years, 30 years. Bwezi Mama yatandika kuyimba nga aliko mu lubuto. Webirirwa kuba 10 years of Mr. Lizard anti ya Lizard yo. Obekyava munya ne kifuka Palaso. Ya Lizard munya, Lizard konkomi. Okay. Choka Mr. Konkomi. Okay. Awe tunatera okubanga tuwumba. Akalala akandi kugundi naye ba radio presenter ne ba radio presenter abatawumula abakuze mu myaka chichi nalabye Kasuku ayogera ku kikone ekyali ku Spark. No kagambe kino bili ebintu bisatu ebisangibwa ku mirimu nga tebisosodde. Ekisooka ebikono bili ku buli mulimu. Ekyokubiri eddogo liri ku buli mulimu. Eddogo jerima bwe bungo yagalo kakase eddogo genda ku media house esangibwa mu industrial area. Abo bavayo mu lwatu ne berumiriza nalabako Flavia Namulindwa nga yerumiriza ne Fifi da Queen lwa ddogo. Flavia Namulindwa akyakolayo yoni yagende bweru atempuli yimba akoma okusimbawo. Flavia era akola oluyimba lwo. Ebiseera ebyo nga Flavia akola oluyimba lwo ono nga akola gwosalawo. Bonna tebagenda bweru. Ndowooza byonna byabajja byomu ne bimugoba mu Uganda. Eddogo liri ku buli mulimu. Ekirala ngambe kwewaako kwegatta. Okwegatta kulima office. Kulimba managers. Kagambe kinaje bwobanga oyina muwalawo era nkugamba bino muwalawo fuba nnyo buta aleme kusoma mawulire mulimu gwokola ate mu mawulire kiri wasi omuntu omuwala mu balenzi kyadde kiri yadde konti zibasobola kunsaba sente naye omuwala ne wobera nga you are as good as working on Al Jazeera nga Al Jazeera ne kukosa interview ekuweerawo nenga ka community radio wano baka community TV wano Uganda manager akwagala ke kya Julayina tebasobola kuwa mulimu asobola okukubira simu nako chogawo nabe tulengera nze nkugambye ma office ga media houses ebintu bitambula omu okuvula nafe tubakwana ne bagana abaluwa abawala abala banti ba manager kiri mu ma office mu ma TV eyo
ate n'ebikono kale wakungane ne afiwa fembo sigambye ebyo nze ngambye generally no olaba bibiri byanjawulo bino mubeeramu omuntu nga obadde oyina erinnya kangeze ku TikTok okoleddeyo erinnya TV ekwegombye kuleesi awo manager asobola kukwana bukwanju oyagala n'omujjamu naye wano ovudde buvyeru nze nva kumuteesa nva Makerere nva kumubuzi ekyala manager nze gunne gundi naye obwana bujja nga butukula ekyamazima waliyo companies nga ekyala nimba ekyala omutuukako nga Katonda yamutonda kisaazi atyo ninge nepanga gyepanga abasajja batala mu office ago ba ekyala mu bayuma resource nalabako wano ng'obuuza Muhammad naye lwaki entebe z'omu office ziba zeetooloola abasajja babeera mu ntebe zeetooloola ne balyoka ne bafuiramu obuwowo buti neba ekyala babishi akutuma empapula ate empapula nazirabanga ezitalina makulu tazisomaamu agaziteekaawo next week I'll call you I'll give you the feedback nasookerako ku TV sijajjoge bakita HGTV lyawo maganja waliwo mukwano gwange omuwala twakola naye naye yanyumizaamu ku TV kati yavaayo TV bwe najogera abantu bayinza okunoonyerezaako ne bamumanya ate nenjogera bye yali yaŋŋambyeko yaŋŋamba nze nagendako ku TV emu ebiseera ebyali ekyali Kamuuca nagendako ku TV eyo nensaba omulimu yali teyasoma byamawulire naye nga musawo naye nga yagala nnyo byamawulire naye nga presenter mulungi kati ku TV gye yagenda ye presenter mulungi ayina kambawe ka hint akola mikolo na mbaga ku TV gye yagenda mukwano gwange nnyo naye yaŋŋamba nze nagenda nensaba omulimu eyali manager ebiseera ebyo yamuŋŋamba era manager mumanyifu nnyo yaŋŋamba omulimu ngukuwadde contract ogenda kufuna ng'emitwalo 800 contract n'agimuwa naye namugamba jangu osayininga contract naye nsanga ku hotel bweki ebyaddala yaŋŋamba nayingira mu hotel naŋŋamba bagamba buuza room bwe naŋŋamba oba room kati yayita byabifa akamanya agenda kusayininga contract omumanager yamusanga mu room ngali buti nga yesibye bino ebitawulo bino bibambala bati ne basiba obugwa ne babuyise nowe bati contract ngeri awo yeyo contract ne pen nagiwandiise nga waali naye nga jjukira ayina ekintu muwayine sokukisa namugamba contract yino ya myaka 3 buli mwezi jakuba ofuna emitwalo 89 naye nga kuliko ne bw'allowance wano transport refund nga wamagwera mukamu kitundu namugamba contract yino ne kapeni nga kwekali naye nga waliwo ekiringa omuzindaalo gudo ng'omukulu yeenagidde ebyo biba biki ebibese bibeera mu mahoteri ebyo night ebyo namugamba naye era nga obimanyi omuntu akuwadde sente zino zonna mpitirivu kiro kimu teri wadde okwekebeza agasajja naye gabagalwadde gasobola kuba nagwekekebeza kale gwe teeberezaamu ogoza gwosososaba omulimu oba gwasosa okutwala mu woteri naye yaŋŋamba essanyu lyonna lye nali nnina ebbanga abiwaka bunamba gambye nfunye omulimu bagenda kumpa sente bweziti bannayinze n'esiimi yali ayagala kola programu ya byabulamu kuba engeri yali affiliated ku budokita naŋŋamba nafuluma bufulumi era nawotoka essuubi lyange lyonna yagamba contract sagisayininga yagamba essuubi lyange lyonna lyakomaawo naye nagamba singa anaafunayo omuwala omulala ngaze okusaba programu yange yennyini yemu nze nga maze okunkozesa tagimuwe yange nangoba contract nagisazaamu yekwasaawo ensonga ate kasita omugjamu akadde kona asobola okugamba nzijaamu ogwokubiri nzijaamu ogwokusatu anti asobola okumugjamu ebintu nga bisufu obimanyi naawe abatulaba bakulu balusewa TV tyamukola kya muwendo nnyo mubale kutugobera byonna gye musinzira okubanga mutugoberera endowooza gye tuwa in the perspective in the journalism perspective we
tubyogerako ng'abannamawulire bade nadde nkugamba nti omwana we abasomibwa amawulire mpozi fubanye okola media house omwana we abeere media house fubanye okole okuze lubaluseewo ekikuba epaka omwana we akole mu lubaluseewa naye wona omusindika wa bweru eyo abantu abawala mwenna abasoma ebyamawulire ekisooka okuwa omulimu mu mawulire ekisooka obulungi kimatalinga mu TV ate gyokuma okuba omulungi manya n'ebibatu nabyo gye biri bingi so kati olina okumanya nti nze ekitiibwa kyange kiririddawa oli watega ekibatu ekyo sente baba kuteekamu nnyo sente mwe bintu ebintu by'abalina okunyonyola ate nga bijja kunziyako ekitiibwa kyange abatala ku Balusewa TV mbasiibudde. Okay, aje Samuel gange program soka ku nsonga tubadde ne Katabira Muhammad musajja munnamawulire analyst mulungi nnyo. Okay, tujja kuba tukoma wato olundi tetujja kusukawo wano. Waswabi Beka yali ku kamera tetujja kubanga tusukawo wano abatekamu ensimbi tubebaza mwenna. Gaba kivije kiwa ombuzeeko nonyako solo kubate nga twogera mu 222 solo kwa tutta. Amen. Ajisa mu gange akumata 10 mpeera. Lubalusewa TV mazima ku mazima.